Swazi lwaki temwansiba nemugamba musajja gwe kati ate oluyimba mu kifo ky'okusiima munnaye oluyimba nakola oluyimba ne luntambuza kuba lwe lwamutandikira kaliya naye sebo namusangaawo twali kujja live mumumanyi ali awo gw'omwogedde erinnya naye sebo yambuuza lwaki temwansiba abaddayo abasajja bano laga nti nja kukyusa ngendo okudda eno ziizino zindese era nvudde bukunja mu kyaggwe kinyongera essanyu bannange nga mbasanze mu mbeera eno kwenense tuwungula ng'obwatu mukama yeebala tekyakkuuma kale sebo naye gyebaleko Kafeero Swazinega yesebo mpola muganda wange nga mwendi tutetenkanya nga obimanyi mpola yenze Jermaine ow'amaanyi siri muganda we ndi muganda yo muziki era sitiro mba muganda we oyo muzungu tuli ba luzungu banga lyonna tuyimba ffenna ulongwe kuva mu ssomero by the way twava mu ssomero awo ne tukwatagana mpola ne mulaba nga alimu ku vibe y'endongo ate jjukira nze endongo kati yali eviira ddala eri mu nnyumba all the way paka kati obadde ogamba otya munywanyi okuvaawo batutandikire wa primary jadi batutandikira primary nagisomera nkooyo oyo boarding primary school Matale ebukunje eyo ewaffe then secondary nensomera Queen's College Kisubi ku Entebbe Road then nengendako ku St. Lawrence Creamland Campus senior 5 then senior 6 Kisubi High School then okuva awo Nkumba University biwanvu obadoza byakusaaga tebikomaawo bigendera ddala paka Nkumba man. Nakola bachelors in tourism operations and management ndi musajja wa mulambuzi tugendeyo mu nsiko oba tomanyi ntugga kati goyinza okuba amayima muli ba luzungu kita bagiyita batya mu Luganda kita yengo basi webali kati engo mkirala namunda giye kita so kati osanga abantu nga tebabyawula ndowooza naawe okirabye kitegeero mala kyetegereza so in some way or the other byenkola then music era nga wobiraba bitambula mpola yeah I practice nze nasomerako Ekazo primary yali Kazo Parent School nenvaawo nengenda ku St. Louis College ku Busabala Road nemala nengenda Kisubi High omukulu ono gye yansanga gwe wansanga nze nakusanga gwe wansanga sebo by the way wenava ku Creamland nze namusanga neera nomala naawe nonsanga nemala nemusanga kati awo okuyimba nayingiza mune mu kyokuyimba yali ono actually ono yali dancer yali dancer era nga baserebu nnyo naye nga nze ntuula mu kasonda kange ne mbatunuulirawo enti kati after some time ndowooza twali tumaze sukuulu awo oba kati mpulira omusajja alina obuyimba bwe yalinanga obuyimba bwe bwamuumuunyamu bwa laavu ne mugana naye gwe gayigwa olaba ndowooza wali togenda nkona mu studio kitegedde nze nga mmanyi studio gye ziri nga nayingira dda mu bantu eyo kitegeera ne mugabo manyi twandigenze tukolayo akayimba mpola bwetu te muganda wange so Katonda adde mulungi nakati tukyakuumaganye from way back 2012 negwe kimanyi tutandise okukaddiwa 2012 myaka egyo omwana eyali omuvubuka omuto kati wa myaka emeka kuba endongo akapera akaliwa Namakuchile di Mariamu baby gwe muli walinda mumutima gwange
yegwamanyi gye wagutwala obulamu bwange kyoba tutte otwale gwakuma gamba lese ngendeyo njiye gwalinda baby omutima gwange nange nyimbe oba akapera kaba kamala lugendo lwange lwennina okutambula ekitooke kyange kyennina okusalira mu lusuku lwange lwennina okukabala misana nakiro oyita nkuwulira owomukwano lwobuze biba tebiwera kika ndebeera nembuzabuza tunuulira ate nga mwattu wanditegedde nkubuulira owomukwano wanditegedde nkubuulira kati ffe twatta mukago tube nga fembi n'omukwano gwennina ogugwo tegulikyuka wansensera mu nnyingo wammenya dda katubigambe ne bakadde bo tebirikyuka songo wacha laba bifuuse weebiti wanjagala luli nga ndaga ya muwaleti nga tomanyi nti biriba bwe biti ne mukama wa kisala batufudde bwe tuti alibani alibani ffe toluwandiika omwana oyo alindesa omwana oyo nga olina omwana naye ng'ogamba mazima ddala alibaani alindesa ekitooke kyange kino kyenina okusalira olugendo lwange lwenina okutambula emisana n'ekiro ng'omuwulira okitegedde naye era ntambulira mu bigere bye nanti sinze ye muganda wange nze Swaziniga oli ye Kafeero Prince Paulo Job the golden boy of Africa kati nze Swaziniga anyway for clarity bambi nze nali njagala nkole kyensobola omanyi buli omu aba nekyakola ki nekyasobola so the style of music I do is my own style si kirungi nnyo kukaka kintu kyotaabe kuba n'abamyaka gyange bayimba kadongo kamu gye bali well and good naye kati nze ndambulira awo kubanga olaba ebintu bino munywanyi most of the time abantu nga nawe wogambye nti totambulidde mu bigere bye okitegeera so batujajingira awo naye nga omulimu gusigala gwe gumu wane Uganda problem gye tulina nti omwana w'omuyimbi waavaayo ayimbe omanyi ebitandika okujja mu mitwe gy'abantu aganya osoma tajja yimba ayagala kufaanana kitaawe okitegeere naye nga ate omwana wa generaali waafuuka jeno kiri nnomu okitegedde omwana wa jeno era bamusapootinga nnyo bajeno banno omwana n'ayingira n'afuuka jeno so olaba nti that family gundi eyo kirungi nnyo gitwala kubanga it's the best business bw'obanga wagisangawo nga bazadde bo batambuza then nawe no adding okwo so nze that is what I do nkuba raga nyimba zuuku nkuba afrobeat ne kadongo kamu muyimba nkuyimbiremu ngawe nalaga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo kudda gwe nkubira mu ngalo zizino zindese era nvudde bukunja mu kyaggwe booti gendera ku beat nalaga nti nja kukyusa lugendo kudda eno zizino zindese era nvudde bukunja mu kyaggwe kinyongera essanyu bannange nga mbasanze mu mbeera eno kwenense tuwungula ng'obwatu mukama yebala tekyakkuuma oyo si kadongo kamu awo nyine njagala okumanya enyimba za muzesi nga wakadde okuziddamu osaba olukusa mu baganda abo oba oyingira buyingizi studio noddamu lwoyagadde oyinza okusaba okulimira mu nnimiro ya kitaawo ewaka oyinza obategeezaako nti munaye ngenda kukola bwenti naye si byakusaba just obategeezaako nti mwategedde in fact okola n'obagamba nakozeyo akayimba ka muzeeyi muwulirizeemu kuba bo tebasobodde kayimbo kitegeera so ekyo nsiima busiimi neŋŋamba munnaayi lwakuba nina kenteekateeka kali awo kajja era mujja kukawulira mu version eyaffe so mbadde njagala mbeere ready music wa muzeeyi si kyekintu kyova eri n'ogwira bugwiza okuddamu that is why most of the time abamuddamu akoma eyo naye nga bangi bamuddamu naye tetumuwulira tebafuna omuntu yekka
eyali akoze oluyimba lwa muzeeyi in fact n'atuinfomingako n'atwokyayo yali president Kyagulanyi Ssentamu era yatwokya nayo yatuyita twali badoogo n'atuyita bambi n'atwokyayo naye bano abalala batuvimba buvimbi waliwo gwe nasanga nambuuza Swazi lwaki temwansiba nemugamba musajja gwe kati ate oluyimba mu kifo ky'okusiima mu munnaye oluyimba nakola oluyimba ne luntambuza kuba lwe lwamutandikira kariya naye sebo namusangaawo twali kujja live mumumanyi ali awo gw'omwogedde erinnya naye sebo yambuuza lwaki temwansiba nabaddayo abasajja bano simanyi naye enewe mwana tebiba birungi naye lwakuba ebintu bya Katonda bino obireka ne bitambula no era saagala nzanjo kyeyo okitegeera naye sometimes you have to give respect where it's due okitegeera kuba kati oli musajja mukulu kati mukulembeze mulamba naye yatuyita bulungi nga tubyana bato ye n'amanya procedure z'alina oyitamu kyovola era oluyimba lwatambula kye lwatambula okitegeera naye munaaye abavubuka in fact kankubuulira ebintu by'ensi bizibu omukulu oyo twamusanga kula bonita yalina mu kisaati ya Uganda Cranes yakyali kisaati kya yero bwe kiti ndisooka tumugambuga nange wazemu oluyimba lwa muzeeyi naye waagwani sebe yaliba mu big talent twamusanga ne Kenzo oba nalina mukulu wange Simon Peter ndimugamba waagwani biki agamba Brad yazemu oluyimba naye ali yala mulinde mpozo mujje tukubeyo hiti endala omukulu oli yennyini yaddamu oluyimba in fact Simon yasooka n'ayogera ne Kenzo ko Kenzo mugende mulabe omusajja oyo okitegeera nenga just mubuuza wakoze otya how are you planning yes okitegeera nga tewali amusabye nayo nti banjo kyayo then after lumukolera n'afuuka na big boy emyaka ne giyitirawo ddala okitegeera kati ebyo lwaki temwansiba namusanga kujja live era naye nalinze mu byange kati omuntu yatugamba luli nti mwana twandikozeyo kayiti akalala alira ku kisaati kya yero ku luno ng'akuvimba buvimbi lwaki temwansiba yatujja kusiba naye Mukama Katonda yamanyi mwana okitegeera simumanyi nnyo sikyali wange sigenda mu describinga sijja mu describinga kuba muntu kati mukulu fena tuli basajja bakulu saagala muweebuula in some way or the other kuba sijjaga nti yampisako bubi ng'omuntu personally but then professionalism most of the time kiba kyakabi okitegeera kuba kati naawe ojjavaawo abaana bo babayise mu mbeera eyo okitegeera oba okategedde nti fe tulina abantu abakulu betumiitinga nga babeerangako ne muzeeyi taata ku gaadi naye ngumiitinga ddogo we naye naga Uncle Swazi okitegeera etya ebintu byo babitwala ne babitumalako ebisinga naye weetuli twasigazaawo ebyatukuza era weetuli ebyo most of the time muganda wange biba mu family webanga era buladi kankubuulire balinayo ku baana olina abaana ati olaba abaana bo bateeketeeke nga tebali eno side na side ekitegeera most of the time olaba baganda bo bajja kulya ebintu by'abaana bo naawe okakasa ffe ebintu byaffe baganda ba muzeeyi babirya byonna babirya naye ne tuguma aliwa banaye kambeere clear tewali muntu waliwo abantu bentuula nabo personally nangamba omanyi njagala kuddamu luyimba lwa muzeeyi tukole tutya ne mugamba procedure zirina bba bweziti ne tutegeeragana oluusi ne babamu ne balemerera oluusi okitegeera naye abo abantu bemulaba bagenda bayimba ennyimba za muzeeyi zonna tekuli yali afunye lukusa it wouldn't be bad kambabuulire kuba n'ennyimba za Michael Jackson baziyimba n'eza Lucky Dube baziyimba okitegeera it wouldn't be bad naye wekigenda commercial you have to get kiringa kati tujja tuuka ekiseera nti tosobola kuteeka wali mudaala gwa nnyaanya nga tosasudde bannannyiniwo yadde naawe oyagala ofuna okitegeera
Nera nono nanyini kifa kugamba sasula ka ground rent otekewo akadaala ako osobola okukola kyoliisa abeewo. So most of the time n'olukusa luno emikisa wogijja mu lujja ne byotunda bijja kubanga bikola ki. Oluusi ne tukugaidinga kuba nange ndi musajja muyimba music muyimba ku live band okitegeera ne tugaidinga nti olimba oba oluzzeemu kati waliwo ababiddamu banne n'owulira nga n'obusungu bukuluma n'omutunuulira toyina kyogenda mumuggyako toyina gyogenda kutuuka nnyo naye okitegeera my brother gye bali kiriya bamuze gye bali nabo bali fiiti byaggwa ebyo byaggwa byatutuusa gye byatutuusa yonna mwabirabeera naye mukama yali mulungi omusango bagusaala ne bwe bati katuddeko eyo katono omulabi waffe okumuweweeza ku mutima alo bakadde baffe nze era sitakwogera mazima nze abaali baagala muzeeyi waffe aziikulwa okuva mu ttaka era mu bumpimpi okuwumbawumba olw'ebyenfuna oli bye yaleka so ffe kyetwali tulwana gwe toyinza keera nkya munywanyi kooba eggwe n'oteeka kitaawo mu ttaka n'omuteekako n'ettaka kale gwe jeme mpozi owo akyaliwo nze ndi mulekwa boy n'omuteeka mu ttaka n'omutuulako ebimuli okitegeera ate mbu bamuggyeyo because mwagala okugabana ebintu okitegeera it was newe kiba gwe ng'ozadde abaana bo katonda waba yategekerayo akafo gye tusigala nga tulaba ensi eno abaana be wazaala gwe babalamu amagezi nga balenzi bayimiridde awo they are seeing you being exhumed kakayita mu luzungu focus being exhumed biba tebinyuma muganda wange so omusango baagusala nti omukulu takwatwangako okitegedde era tebamukwatangako lwakuba waliwo journalist abamu akikubawo nagamba Kafeero bakamuzikula emirundi ena waliwo omusajja omukulu gwe nalaba akyogera ate ng'akola mu mawulire ngali ku TV ya ggwanga mbu Kafeero bakamuzikula emirundi ena ninga babanaaba waliwo omusajja saagala yingira nnyo bantu bakulu naye gwe omuntu naye ng'amazima gali nti bambi tebamukwatangako he's very fine era buli mwaka tumujjukira nga 17 Ogwokutaano era tujja beerayo enkoko njeru bo bamanyi ne guno omwaka same place. Nze ntunda computer zange Kampala Road. Ntunda computer era bannange nange kankayise wano emba siri ku stage siri mu studio Bela Kampala Road nga ntunda computer. Era eringa supermarket so kunsalako noba muyimbi nkukwasaganya nobeera muntu faani era nkukwasaganya n'abajaasi man nze ndi munywevu era ndaba era tuliikiriza mpola mpola ensonga lwaki tuli wano tetwali badde wano audio twamukoledde wa Brian Beats video yabadde SPK Films ndowooza mumanyi yabona abasajja bakabi Simon Rasta wange wagwan bro kyolina omumanya era nawe tukwetaaga taata ku nsonga eyo yennyini tuva wano ng'otukwatidde ku nsonga ya promotion kuba waka awo waka bannaye mutusaasire mutukwatireko kwali ku TV music bamukuba focus tatulekanga tutatuli bulungi music amukuba buli lunaku TV zonna mainstream tubaako kagambo kikosobola okugamba omukulu yaddamu oluyimba n'akola hit just kagambo kamu koba omugamba oba abantu bamuyigireko kigwa kyeyakola abembi balina kweyisa batya nze simwana simanyi sinabye mugamba yamanyi kati omuntu omukulu gwoba ogenda mugamba kyoli wampisa ze nnungi oba nnungi just yamanyi mwana just nze ekyo nkyogedde lwa nsonga mumbuuzizako ebintu music ani amuzeemu ate kati abantu be bamanyi abamuddamu y'omu ku bo walumbezaya gwe kakati kankubuulire ng'oyagala okakasa nti olwo oluyimba lw'amaanyi ne we tuyimiridde wano balukuba wano we tuli kubanga waliwo afudde okategedde balukuba ge maanyi ge lulina lugenda bbeerawo paka omulala ne waluddamu paka okitegeera we just maanyi ge ate kati muzeeyi amutambuza maanyi ge
luyimba simanyi gani luyimba era sebo okustandinga music industry for that test of time si kyangu gwendongo ogimanyi bulungi oshegera but ak'obuntu waliwo kye bayita humility oba mu luzungu something they call bakayita focus gwamayi mu luzungu obuntu tetuvaamu nnyo buntu kuba bino ebintu muganda wange tubisanze ku nsi kati ffe munywanyi batuzadde mu ndongo ffe tuli baana ba ndongo from way back from scratch kati wenkere enkya negga nti munnange twandikoze bwetuti ne bwetuti kubanga kati nze kankubuulire okumanga sirina na bigambo byo kusho ya muzeeyi yennyini ya zino sho zetutera okukola okujjukira muzeeyi waliwo ebintu bye wandikoze just for just okitegeera waliwo omusajja gwe nakubirako essimu muyimbi w'amaanyi nnyo wano naye sijja nnyo kumentioninga mannya wallahi yantiisa wakabi gwemanya wano mujja e Kampala ayinza oba wa miliyoni nga 5 ku 7 negayi yavuga kawundo ye namwekanga mabega wa kisaawe nga ndi mabega we nti nabula okukaaba amaziga naye kati talina namaanyi ga muzeeyi gayimiriddeko nti oba anything of the sort okitegeera naye omukulu namukubirako n'essimu of recent nti munaye sho ya muzeeyi neyo okumujjukira tubaye twagala na muzimba tereeza wuwe biki mujja kumpa miliyoni zaali 3 yaŋŋamba 3 nemuga omanyi buladi nina miliyoni mmeka 2 naye jangu nkwatire muwane enkoko njiru amafuta ga 8,000 gakutwalawo nodda okitegeera yaŋŋamba mwana nze nabayimbira dde obaani abamutwala n'ayimba ebintu bya famire yammwe buli kaseera tunaddanga mu bintu bya famire ya oba nigundi njirina voice mwana najjako obujasimu ninga yebannaye omuntu anesiba ku muntu pakati ate nga nkuleetedde business mu nnyumba you can imagine wanje no you're in business guno omulimu tuli mu business nze sizeewo okuleebeeta muganda wange sikusabiriza ekitegeera we're in business full stop ze wemba nzizeewo kyogamba muganda wange gw'oli n'akeera enkya n'agamba nti engeri gy'oli ggwe owange kankukwatiremu bwe nti ogaana n'okusituka era okujja ne oba toli bize okitegeera saagadde ate emboozi eno tugifokasinga ennyo ku muntu omu naye nga waliwo ebintu naawe bikuyitirirako noga kino oba nkyogere nti ate nga ebimunze mbituddeko kati mbituddeko kuva oyo walumbeza yawe yafuluma that was way back myaka emeka egyo mingi okitegeera kale omuntu watuukira okuwugira right now lwakubeera ekiwozi gwakireese bwoti yonna gye kinaatuuka aizulu naye gwe manya si birungi mwana tebuli agenda mumutwala mu kooti yakoze sente mmekamu oluyimba lwamutuusa awa tewali agenda mumusaba sente ze twagala sente ze omubanda yatookyayo ebiseera ebyo mubanda yatookyayo 3 esaawa zino tumuteke ku minzaani tumuleke mwana nga mulemedde ku gaayi mugambe ki just humility ka buntu just kubanga mwana katonda wakujja wansi eyo muganda wange ffe tukulidde mu nnaku katonda wakujja mu mbeera eri ekisaati kya yero n'akutuuzaako mu Range Rover boy tyanga ebintu by'ensi eno boy si byangu no gwe musajja alina ennyimba gigi gwe kankubuulira amazima olaba omukisa gwa Katonda guyina engeri gye gujja munywanyi nsuubira naye wayimuka otandika okukola weyingira amawulire we wali si wooli so to me music has been a journey bro music has been a journey from way back 2012 mbadde nkuba ndongo ne muganda wange ono kitegeera so Mukama Katonda wanaaba yagadde otutuusa watutuusa jja tutuusaawo naye era nga we tuli sofa si wabi thank God n'abawagizi baffe focus mwebale nnyo music mumukuba nze mulaba oluusi ne wemba sikugambye okitegeera so abafunyemu bwe budde bwabwe ekitatta muyima ekimala nte kategedde